People power. People power. Amazina gandire bayitaka ko Robin. Bwetuwugirira ssaawa zinino nkugambye ekiri ekyenjojo abantu bonna abeewunyiza omukulu eyabadde akulira kampeyini za President Museveni olunaku olw'ejjo nga lunaku olwaleero alokose agenze mu NUP. Vidiyo eno njagala ogyetegereze bulungi kubanga mulimu bingi ebyokuyiga munankyukakyuka asembera waneno naye nga tetunagendayo Babi Kyagulanyi naye tumulina mu maaso awo. Vidiyo eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like bw'oba omaze subscribing nga weegatte ku mukutu gwaffe guno. Njagala osooka owulirize omukulu nga munene mu NRM side zeyo kyenjojo ng'agezaako okukyuka era His Excellency Robert Kyagulanyi teyagaanye nasobola okubeera nga mwakahaaga keeko kyolabye kyentaddeawo. Vidiyo sooka girabe otuwulire endowooza mu comment section. Mulowooza bannayuganda bonna ebyaddala balinga ono just batidde buti okuvayo mu kamera? Amazina gandire bayitaka ko Robin. Ninyenda kutuuka mu kibiina kya NRM. People power, unapita kumaliza ofisi. Na proteza mpata mungao. Wewe president. Tunajaito hanu benare. Na baletera president muto. Nisha kubasha bakaruru. Indeba ni mumuriye minyeto. Na nisha bange 15. Kubura choka boxi. Muziki amrera. Twena mamburi ntuzimanya. Tumanya mambura kwensha. Manu mwende pinda hinduka. Manu mwenda Uganda nunji. Manu mwenda maruaro marunji. Manu mwenda masomero kamurire. Mwene kuterera president musya omu Uganda ensya ebyo byona muza kubona. People power. Power, power. Abachara bagenzi banje. Mwaterera president omusya kabaninye fasileti. Omu Uganda ensya muzashanga mwami bazo mu marwariro mwatwara abana banyu barwire. People power. Abachara bagenzi banje. Kumuraterera president musya. Mukaterera president Kyagulanyi Center. Kumurazara abana. Numuza kubatwara mu mashomero nebashomera busha nebarya nebaba bina bashomesa kandi kubaraheze kushoma nibabone emirimo. People power. Our power. Muinjiriza abantu bakyegegwa baganirize president. Webali mama zino zava. Zino za nyanya. Museveni yabadde wano simanyi kiki yabadde abagamba. Labayo 40 years after 40 years Museveni abagamba a protecting against naye abantu bakyenjojo mulina against ziri waze mu protecting. The whole military ensi bagiwamba. Uganda has been captured ensi yaffe bagiwamba. Kati buli kitongole kya gavumenti tekisavinga abantu, kisavinga family emu, kisavinga muntu omu Museveni. The military amajege gwanga gayina kubeera nga ga protecting nsi. Abantu tebalina kulaba zino gyezije ifanga aba military ne bakwata emundu zikajegere ne bajja n'emundu ezikuba ennyonyi. Kyemugamba bwe munkubisa pistol ya esasi lya pistol terinzita. Akasajja katono tetulina wadde jinja nyina just national flag. Sisobola kutwala budde bungi nnyo nga mbabulira ebizibu bya Uganda. Just look around. Tunulira emmotoka za poliisi ezingoberera more than 40 cars. Mwe mulowooza ssente meka ezikozesebwa abapoliisi n'aba UPDF abangoberera si ku making sure abantu bali safe naye kukuba abantu kibooko kutiisatiisa abantu. Njagala mumanye nti buli lunaku every day bakozesa more than 2 billion to stop Bobi Wine. More than 2 billion. Aba
abasirikale be mulaba bangoberera all over the country batekamu amafuta bavuga emmotoka naye mu malwaliro tewaliyo ddagala. mulaba emmotoka z'amagye zingoberera naye amalwaliro tegalina ambulance. So mu Uganda empya ebyo byonna bigenda ku akakiiko k'ebyokulonda etteeka likagamba nti oli waleeta certificate ye eya senior 6 oli waleeta certificate of equivalence ngeya Honorable Mathias Walukaga gye yaleeta okujjako bwe kiba nti eno njingirire bwe basinjingirire kati gwe toyinza kutandika kulondoola nti ewebuka tewuka ate baluwa eva mu kitongole kubanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza teka National Council for Higher Education si Electoral Commission. Kiringa kooti bwebeera mula ku nsonga ez'ebyobulamu anti kakati omuntu ono alina obulwadde bwe buti omulala agamba nedda tabulina bwe bityo kakati eddwaliro ery'abakugu bwe liwandiika ebbaluwa liga nti omuntu ono ffe twamukebedde era alina obulwadde bwe buti kati kooti eba erina kutambulira ku bujulizi obwo obw'abantu obw'ekitongole kitegeera ensonga ezo kuba omulamuzi yasoma amateeka kati nganze ndi munnamateeka waawo nga bannamateeka tuwolereza abadokita ne tuwolereza abaenjiniya n'obisomaasomamu n'akakiiko k'ebyokulonda kalina bannamateeka anti kiŋŋamba batuula okwogera ku nsonga anti naye si be bakugu mu byenjigiriza ekitongole kiri kimu mu ggwanga ekivunaanyizibwa ku nsonga ezo kyeki National Council for Higher Education. Kakati Electoral Commission yegamba nti ekiwandiiko kino ekya National Council for Higher Education kyaggwako omukulu ono bamunominating okumusunsula nga 23 ekiwandiiko kyali kyaggwako naye ate etteeka ligamba ekiwandiiko kiggwako ng'oli takikozesezza kweyongerayo. Emyaka 2 kasa giggwa ng'omuntu ono teyeeyongeddeeyo ate by the way ekyo kiri mu kukikozesa katukambe okufuna ekifo mu university. Tekitegeeza nti ekiwandiiko kino kiri invalid kati tekikyalina makulu. Kiba kitegeeza nti bw'oba ogenda kwewandiisa okola diploma oba okola degree emyaka 2 kasa giggwako oba olina okufuna ekirala kino kiweddeko. Naye bw'okikozesa ng'emyaka 2 teginnaggwako tewali buzibu. Naye kati ne bwe kyalibadde nti abadde tannayingira university ate gyali amaliza degree omwaka gwe tugenda okuyingira 2026 ekiwandiiko kino kiri valid kubanga kiva eri National Council for Higher Education era ng'akakiiko bwe kagambye nti oba lwashande bye yasoma byali jasi byakubuukabuuka kuba mundu naki wuliriza kino nti akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga zino aka National Council for Higher Education bwe kaba katunudde mu bintu bye yasoma oba yasoma kufumba buugi oba yasoma ku kyaka mu kyaka akakiiko akakkirizibwa mu mateeka kagambye this is equivalent kyekimu n'ekya Mathias Walukaga ne bwaba yakola bigezo bya dakika 45 mbulidde naye nga nti ne bwe kiba nti kati nga bwe nkuwadde example ya Rwashandi ndi yakola mu kyaka okusinzira ku ggwe ate ku nze ebiwandiiko kati Lamek wagambye tunnabisoma kati fe ababisomere kati tukubuulire onoofuna akadi nawe okusinzira ku ggwe mu kyaka kati gwe yasoma ki okusinzira ku ggwe mu kyaka yasoma ki gwe Walukaga so nedda so okusinzira ku ggwe yasoma mu kyaka okusinzira ku ggwe kuba n'ebbaluwa ya mu kyaka togirina gye yasoma ebbaluwa bana ngenda gikusindikira ogisomera ameeka si mpanvu bw'oba ogirina mu kyaka eyogera ku byamagye era bibeera bya mu kyaka but the point is this nti omuntu kyaba asomye kyonna akakiiko ako aka National Council for Higher Education bwe kakakasa nti ono oba asomedde mwezi ono oba asomye up to a PhD kati olaba ne bw'osomera ebweru nga tosomedde wano e Uganda ne bwoba ng'olina PhD nga wakola byonna n'okola diploma n'okola degree soka masters PhD ng'osomedde katugambe Kenya oba America buli omu gy'ati ennyo bw'ojja wano oba olina okufuna ebbaluwa eyo kati ebbaluwa bo aba National Council of Higher Education be balina obukugu si gwe Lamaka atudde wano mu studio si akakiiko k'ebyokulonda akavunaanyizibwa ku byokulonda akakiiko ekitongole ekyo kya National Council for Higher Education etteeka ligamba bano be balina obukugu
pima ebiwandiiko by'omuntu ono oba fayiro ayina nnene edda waliwo omubaka ng'atwala kifayiro alina kifayiro kiringana bwekiti